kano konka koze nga kanjawulo okusinziira ku kusaba kw'abangi n'engeri abantu gye bareactinzeemu ku case engeri gye yabadde afaanana n'engeri gye yayingiramu ekkomera. In fact kankakole ng'oli omusajja mwana wa taata mwana wa Zaddy gwabadde alina kyokola sooka okiwummuze, gwabadde alina akusumbuwa mugamba akuleke, essimu yo yongeza, wobeera olina earphone teeka mu matu, tuula wansi, kalira, nkuleetedde ekkomera lya Kitalya Maximum Prison. Mwana wa taata mwana wa Zaddy bali basiba. Katukatandike n'omulangira Ssuuna ye yatuzibudde amaaso otutwala e Kitalya. Bulijjo tubiwulira buwulizi ku ba political prisoners oba bannabyabufuzi be batwalayo nga tetukiwanga attention, naye mwana wa taata mwana wa Zaddy okusinziira ku ngeri case gye yagenda afaanana n'engeri case gye yavuddeyo, abasajja basiba. Katukatandike wetuti ekkomera lya Kitalya eryo lye mulaba eryakozezza amatama ga case okutuuka okubeera nga yayingirayo alina ettama nga w'omulaba mu kifaananyi n'okufuluma okusinziira ku kifaananyi kye twafunye okuva ku kamera, engeri gye babawozesezza mu ngeri eri vatyo toyinza buteeraliikirira kugenda Kitalya. Neera omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Katutandike n'ekkomera lino lisangibwa wa, litudde ku acres mmeka na biki ebirikwatako. Bwe tuula wansi kalira SMX nza akuvuga. Ekkomera lino Kitalya Maximum Prison gegamu kuga Maximum Prison ge tulina wano mu ggwanga erya Uganda. Mwali muwulira luzira naye ate waliwo Kitalya Maximum Prison. Kitalya Maximum Prison lisangibwa Busiro County neera ng'eyo liri mu Wakiso District. Obeera ovudde Kampala Mityana Road kilometers nga 62 ng'ovudde mu northwest ya Luzira Maximum Prison. Kwegamba obeera otambulira mu northwest kyeki obugwanju obuva nedda si bwe bugwanju oba obuvanjuba amambuka ga Luzira Maximum Prison linene komera erya Kitalya Maximum Prison gye lisangibwa. Naye nawe oyinza okwebuuza mwana wa taata litudde ku kilometers meka oba acres meka? Ekkomera lino litudde ku acres 5 ez'ettaka. Biki ebisangibwamu na lwaki case musajja wattu bambi yagenda ng'anyirira ng'ageze n'ettama yavuddeyo ng'ettama tekuli bye bino ebisangibwamu? Kansoke nkuwe facilities eziri mu Kitalya Maximum Prison. Mwana wa taata mwana wa Zaddy abasajja bazimba amakomera. Balina dormitories oba zoyinza okuyita individual cells 30 okusinziira ku research bwenkoze. Balina wing ey'eddwaliro oba wing ya medical eyo gye bajjanjabira abalwadde. Balina effumbiro lineno nga likozesa energy savinga oba energy technology savinga omuliro baleme kozesa nku oba manda, bakozesa energy gas okulaba nga bafumbira abantu bano mu wingi eriko effumbiro. Mwana wa taata mwana wa Zaddy balina ekisenge oba room abagenyi mwe batuukira ne basobola okubeera nga bakyalirako abantu ababeera basibye. Balina n'akasenge akalala mwana wa taata mwana wa Zaddy ko kano nga kanjawulo. Ogenda okukyalira omuntu nga mulwadde tomutunuulira oba tomufeesi nga direct, waliwo akasenge akalaye gye bamuteeka n'osobola omulabirako mabbali nga gwe tomusisinkanye directly. That is akasenge akalina ak'abantu abalina endwadde eziri contagious oba ezikwatira mu mpewo okusingira ddala oba nga with physical contact. Mwana wa taata mwana wa Zaddy ekkomera lya Kitalya lineno lirina ekisaawe ky'omupiira kiramba abasibe basobole okubeera nga bazannya ku mupiira. Mwana wa taata ekkomera ly'e Kitalya lino eryakozezza case wamu ne banne lirina ekisaawe kya basketball abazanyi abasibe basobola okubeera nga bazannya omupiira abangi gwe bayita ogw'ensero. Balina ekisaawe kya volleyball oba omupiira guneno gubanga gwakubaka naye gwo nga gwakukuba bukubi volleyball abamumanyi. Mwana wa taata mwana wa Zaddy balina n'ekisaawe kya tennis kanakazannyo bannayuganda tetukagenda nnyo naye abasibe mu ggwanga erya Uganda babaterako ekisaawe kya tennis basobole okubeera nga bazannya. Nga womanyi makomera agasigadde mu nsi yonna nti waliwo ebintu ebikkirizibwa okubeera nga bikolebwa mu kkomera. Neera n'Kitalya Prison mwana wa taata
mwana wa daddy bakukkiriza osoma koosi yonna gyowandiyagadde okubeera ng'osoma ekyo kijjira ku kakwakkulizo nti ogenda sibibwa oba oyo ali mu kusibibwa ebbanga eppanvu obeera nga bagenda kukusiba emyaka 6 5 10 nekugenda waggulu oli waddembe ogamba kantandika okubeera nga nsomera mu kkomera nera bangi tubalabyeko nnyo naddala eruzira abantu basomera ddala yagenda nga teyakola na P7 n'akola P7 PLE n'akola ne USCE n'akola ne UCE byonna ebibuuzo mwana wa tata mwana wa daddy n'okugraduating abagraduatingira ddala mwana wattu basobola okukola koosi ne bagraduating oba ne basomera mu universities ez'enjawulo nga basinziira eyo mu kkomera gye bali mwana wa tata mwana wa daddy kati oyagala kwebuuza nti ekkomera lyo okulizimba lyatwala ssente mmeka tula wansi kalira okuzimba ekkomera lino eno kwatandika mu July wa 2016 nera bagenda okujjako engalo mu mwaka guneeno gwennyini ogwakaggwa 2020 nga COVID-19 atutuseeko neera kigambibwa mbu ekkomera lya Luzira Maximum Prison lyali lijjudde nnyo oba nga likubyeko bukule ne basalawo okubeera nga batandika okuzimba ekkomera lya Kitalya Maximum Prison okusobola okuwewulako okubasibe abaali e Luzira abaali basukise obungi mwana wa tata mwana wa daddy webuuza ekkomera lyo lino erya Kitalya Maximum Security Prison lyawemmenta ssente mmeka abaana balina ssente Uganda tulina ssente mwana wa tata mwana wa daddy lyawemmenta obuwumbi si buwumbi lyawemmenta obukadde bwa $5.5 wozizza waneno muze Uganda zisobola okuliisa ekibuga Kampala nedde tetugenda gendayo actually wamma kale katubeere serious muwozizza waneno muze Uganda bubeera obuwumbi ebiliyoni sagala mbitabuke obuwumbi ebiliyoni zibeera biliyoni 18 mu butundutundu busatu oba kati obutundutundu kati mugedagana mu miliyoni 3 actually yes zibeera obuwumbi 18 mu miliyoni 3 ze zatwala okubeera nga bazimba ekkomera lya Kitalya Maximum Prison gye batutte case ng'omusajja munene alina ettama yagenza okukomawo ng'ekkooti gye yabadde ayambadde temutuuka ng'ettama tetulirabako erya case naye nina kikonfaminga ku lunaku nga 15 omwezi gunene gwennyini gwe tulimu we nakusuubiza okubeera nga ŋŋendayo ku Buganda Road okubeera nga mpulira oba ngenda tuula mu session egenda okubeera ku Buganda Road Court nga bawulira omusango gwabwe kijjukire babatadde naye bagenda beera nga baddamu okubeera nga bawulira omusango gwabwe ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwe tulimu ngenda kusaba mbyo subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino MSSMX sign out.